ne ambulance okusitulayo n'emu naye nga bwe bagigamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wano singa Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliyo baza tutwala mu byabufuzi ati nago obulamu bwe nnina nga nze omuzadde nga munnansi awa omusolo essente z'omusolo zino ogasiza munnayuganda nga munnansi tezalagiddwawo nga lwo ne minisitule namba y'ebigwa bitalaze bala mwaseba ayenjeera ninga ate yali embaali wali mu ddwaliro byamu kubasooka okulisiivinga abaana bano naye yamanyi asonga ddeena obulamu bw'abaana omujiji omuto tokola tugamba abaana bato yomukulembeze najja nga ndongwa Jesse Miyingo ati mwe buvunaanyizibwa bwe kukwasaganya amasomero nti yaza tulongerwako mbu twazimiriza fine twazimiriza until further notice nga bwe bakyekkaanya butya nangeri ki ekendeza ku bubenje minisita nga omwana we yafiira mu essomero lye essomero nga tebalimiriza waliwo omwana wono omusuubuzi yaleeta omusuubuzi kojja gwe bagamba mbu yasanga yetugidde mu ddoomu essomero nga tebayimiriza erirye bose baana lwaki batuswalirangako buli kadde tetutegeera bano mazina balimanya ayamba mmwe talina byatuyamba abazadde bagire trip basooke batereeze gavumenti etereeze baddemu bate lwaki butereevu gwe wonna osinzidde okuba nga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora. Thank you so much onnyo okubeera nga otulaba. Nze Ade Ubafuuse Kimwe Muyanja ali ku Focus TV. Webali nnyo okubeera nga otulaba ali ku Ebron Media. Thank you so much wonna osinzidde okuba otulaba. Olunaku lwa leero mawulire si malungi si mawoomu gwe naye ku set y'omu ku abo abazadde abakoseddwa enjega eyabadde ku ssomero lya King David Junior School Ndejje eryafiiriddwa oba bafiiriddwa abaana abawera ddala 20 ate era abantu abakulu okuli ne director w'essomero omukulu naye yaluguzeemu obulamu. Kitalo nnyo nnyini ddala eri bannansi abakoseddwa enjega eno ate era n'omukulu gwe naye ku set agenda kuba tubumbira story ye obulamu engeri gye buzze abayitamu okuva enjega bwe yagwawo ate era n'okutuusa olunaku olwaleero omwana we yafa oba nedda yayisibwa atya era ali mu mbeera ki oba teyafa oba yoyo obalamu abakomezebwawo. Tuva ku Focus TV ndaga tulabe story eno babiri watuwulirize story eno babiri gye neggwera naawe onooba ofunye sayidi oba oli awo kwogwa. Omukulu sebo ogenze n'okubirako ku simu sebo ng'ogamba olina obubaka bwo bw'oyandyagadde oyise ku mikutu bw'egiti sebo nsaba ombulizeko ku bantu wadde tebakulaba obeeyanjulire amannya go wonooba oli wadde mbogoogera. mbalamusizza mwenna abalabe emikutu gino amannya n'eddoboozi nze Mbaziira Kalisimaati. Kalisimaati nickname oba linnya lye lyaguma? Erinnya eryo lyampeebwa ku mirimu eyo gye mpangaalira. Okola mulimu ki? Ndi musajja nkola mu katale ekibuye. Okay. Ssebo nga ntunda miyembe. Erinnya eryo ulyava ku lw'ebibala byange n'ennyambala gye nnyambala nga ndi ku mulimu gwange. Because nga wonda bwe nnyambadde wano ne ku mulimu gwange nsiba ettaayi nagobera omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yagamba omulimu gw'olimu ye ofiisi yo. Nsobola okukya ku makya n'ennyambala essuuti yange ya $5,000 n'engenda n'entunda emiyembe kuba ye ofiisi yange. N'otula ku mulimu gwo? N'entula ku mulimu gwange. Lwaki tuli wano olunaku olwaleero? Bubaka ki era enjega yakusangawa? Kiki ekyavuddeyo? Omwana yayiseewo yawonye oba naye y'omu ku abo abaluguzeemu obulamu? Alhamdulillah kyabaza Katonda
mwana wange akyamubiseeko akasubi newankubadde atali mu mbeera nnungi. ojja twongera ku ddoboozi. Eddoboozi yange lyeryo sinyi musajja nnyo wa ddoboozi ddene nnyo. Okay. Katonda akyamubiseeko akasubi newankubadde nga tali mu mbeera nnungi, ali ku byuma, life support ekyamuwandiddekokko wangi, naye enjega bwe yansanga because njagala nnyo abaana bange. Era omwana wange mu kugenda nankwata essimu yange ennene nenjimuwa n'agenda nayo nsobole okuba nga nkomenti watuuka ampa update ki ekigenda mu maaso. Nakwata eyange nenjimuwa kozi wenaligambye omukyala muwe essimu teyalikkiriza. Nze nakwata eyange nenjimuwa n'agenda nayo, nze mukyala wange nemuggyako essimu nenakwata akasimu akatono. Nsobola okuba nga nkomentinga n'omwana oyo era buli update zatuukangawo yazimpanga. N'accident ye yagenda okugwawo nakogera naye dakiika nga 3 kwana before accident natuukawo. So amawulire gano gafuna otya era omanya ddi nti owuwo tafudde oba owuwo muli oba owuwo mulamu? Amawulire gano nagafuna ku muzadde munnange era mukwano gwange otwaŋŋalira mu katale ekibuye naye ayinayo omwana. Because omuntu ayinza okwebuuza omuntu akola mu katale ekibuye asobola atya okuweerera omwana ku ssomero eryo? Ngenze ne mukwano gwange ekyatwaliriza abaana baffe bagende mu ssomero eryo tetwasoma. Ne kano kendimu akanyumungufu okuba nga nsobola okukola statement nensulasulamuko oluzunguzungu, baana bange bano bempeeredde be bampisayisizaamuko kuba nze nakomamu pittu. Kyakubiri n'erinnya lyange gyenziga okuliwandiika, baana bange bano be bantendise bentaddemu ssente zange. Essomero balese kusasula nga mmeka? Essomero eryo banansonyiwa Mukama Katonda omukulu w'essomero eryo amulamuze kisa. Nze kuba nakozemu ensobi nesasaba musabira ssaala eyo Mukama Katonda mulamuze ekisa. Nkitegeera. N'oyo yenna mutusaasire abalaba oba batugoberera tugenda kubawoko obulanga awo. Embeera bwetyo bweri yanyinyike naye tusaba Mukama akuwa amaanyi mwami Mbaziira. Kale kanneewalize ng'omusajja. N'oyo yenna agenda okudda mu mitambo gy'essomero lino, omuzadde amwisengawo omugenzi obadde atuyisa. Nze nyinza okuba sijja kugamba ssente musasula bweziti, naye omusukulu oyo ng'omutuukirira n'omunnyonnyola n'agamba okusinziira bano abaana baggwanga, ate nze eno sigikoze nga business, wazira it's my calling. Kuweereza ogenda kukola bwekiti ne bwekiti okunnyonnyola omulimu gw'okola. Kwanza mu ssomero mulinamu abaana 4 naye yatuteerawo n'enkola nga n'oba ofunye omutwalo gumu okukwata n'okusasula ku school fees. Katugezeho emitwalo gibadde 9 oba giba gifuuse 89 nsasuddeyo omutwalo. Nga n'oba ofuna 5,000 oziteekayo ozikola n'ozisasula ku school fees kuba buli mwana alina managers code ye era wozigendako bamanya gundi asasudde fees. Bumu eyinza obusizza okuba nga nze nkola mu katale nsobola okuweerera abaana bange ku ssomero eryo, okwerekereza n'ekyokugattako nze obutasoma bwange because nze obudde buno neevuma kitange yatanfaayo kumpeerera nga yazaala maama wange
n'alekaawo zigwe neevuma bw'osazeewo nze abaana abange oyite bukunya abaana abange ojja kwesiba babita bukya obukunta baana baleme kuneevuma nga bakoze era nkyebaza Mukama Katonda koze ku trip oyo abalala bakyali mu bibiina bya wansi tebaagenda. So amawulire gano bw'ogafuna kikulekawa ggwe n'omukyala era kikyaddako on that night mwadduka ku ssomero mwakola biki how njagala mpisizeemu experience kuba manyisi byabwe wenfuna amawulire ago omwana ngegenda nimuwadde essimu nakwatirawo essimu kuba essimu ng'evuga nga ne tebagikwata nekindeetera nnyo okwennyamira budde bwe bumu amawulire gatandika okusatulatinga ku media nga bala mwatuuseeyo bala baasi eweddewo nga buli omu ayogera bibye nenzaamu nenkuba essimu omusajja yakwata essimu eyo yayogera olulimi olweyo lwesategeera ne information keninamu kati ntinti namugamba osobola okwogerako mu luzungu oba nonfunira omuntu ayogera Oluganda because nsobola okwogeramu akazungu ak'ebirakalaka kulw'abaana bange bano bona bagamba sasoma mujja kumpisizangamu era omwana wangu ye teacher wange budde munali ali emulago mudde wafe budde mbankwata natana okumusomesa kyamukisa mulungi omuntu weyanoonya omuntu yafuna omuntu amanyimu Oluganda olumemesumenifu naŋŋamba nanyini ssimu eno mufu kale agwe nno atulaba ku mikutu gyaffe gino webalinye okubeera nga otulaba era nga otugoberera tukyali ku Focus TV ndi n'omukulu oba n'omuzadde omuyita Mbaziira Mbaziira ono azze tunyumiza ku story ye experience ye okuva eyo yafiirwa omwana okuva akabenje kano kagwawo aka King David Junior School Ndeje wali ye ng'omuzadde kyamisa kitya era ali atya bulamu kiwe bali mu kuyitamu n'omwana we kuba ekyo mukisa omulungi omwana wadde akyali ku supportive ya byuma naye ate ye amulabako waliwo abafiiriddwa abaali mu kuziika oba baziisa abaana baabwe nga tebasobola kuzza bulamu ngulu so tuli mu kwongera kusaba Mukama omukisa omulala omwana adde engulu Mbaziira njagala otuyisizeemu mumaze obimanya bamaze okugamba omwana afudde te ofuna information nga tegatta okibuwaamu otya oba omanya ddi amazima tugende ku nsonga endala mu byonna ngenda kusooka neebaze omubaka waffe Dr. Serukenge yakola Makindi Ssaabagabo yakola omulimu gwa gavumenti gwe yalikoze yenga omubaka yasitula ambulance 8 n'ayolekera Kapuchorwa n'agenda anonayo abaana baffe nenga gavumenti eyina ambulance okusitulayo n'emu ninga bwe bagigamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wano singa Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliyo baza tutwala mu byabufuzi ate nago obulumi bwe nnina nga nze omuzadde nga munnansi awa omusolo esente z'omusolo zino ogasiza Munnayuganda nga munnansi tezalagiddwawo nga lwo ne minisitule namba y'ebigo bitalaze bala mwasiba ayenjeera ninga ate yali embaali wali mu ddwaliro byamu kubasooka okulisiivinga abaana bano naye yamanyi asonga ddeno obulamu bw'abaana omujiji omuto tukola tugamba abaana bato y'omukulembeze w'enkya kkiriza obagaana olaba eddagala libula mu ddwaliro emulago naye ate abaana gye bali Kapuchorwa eddagala libula emudwaliro naye Kapuchorwa gavumenti netafaayo naye singa bagigamba Kyagulanyi Ssentamu yaliyo
nokyali bade kusitula zimiji yali zituddaga nnyabo nkulayirira negendayo ne abaana baffe ne bamalisa wa mmeka nimukonkomalira ku masomero tumalayo kumpe naku 2 nga abantu tebanatuusa mu ddwaliro Mulago nga newoneka jansi waliwo bumatalisi obunyonyi osobola okuteekamu obunyonyi nga bubine bwina buleeta abaana mulakikula kyenewa nga tuuse e Kampala abaana nabagirako oxygen abasinga obungi gavumenti eri serious yekyuseemu nga munansi weyeetagira obuyambi abufune balembeka esente zaffe zimalira kuba n'abafuzi bokka fine nze mbebaza bajja abantu e South Africa bannayuganda bannaye fine babajjeeyo ne babatwala e Kyankwanzi gye bamaze wiiki ne wiiki zonna basaasaanye naye buli bwabadde bulamu e Kyankwanzi babatute mukyaka zonna ssente basaasaanye basulayo balya banywa bwana baza saagala nnyo ntwale mu byabufuzi bwange njagala nnyo tudde ku nsonga ezabidde waliwo natajja osobola kuyimira mu kamera muno byoga nenzi kambyogere bamanyi bwana tulina obulumi bungi ku mutima ebyobusirusiru bakola abantu bali n'ekyowanza mu kuvayo obuyumba mu million 2 manyi sezo sente mmeka nawulira mbu wano okupangisa ennyonyi wano bumatalesi somanyi wayo million 3 neri buli muntu badde bamwa million 2 ayo bapangisa munyenyeza nino abaana baffe niyo omubaka yasobola tuleetera abaana baffe byebyo obulumi bwenina ku gavumenti obumu muba muli ku gate mukyalinda abaana mubafuna tembafuna nezeeta minisita najja nga ndongwa Jesse Miyingo ati mune buvunaanyizibwa bukwasaganya amasomero nti yaza tuwongerwako mbu twazimiriza fine twazimiriza until further notice nga bwe bakyekkaanya butya nangeri ki ekendeza ku bubenje minisita nga omwana we yafiira mu essomero lye essomero nga tebaliyimiriza waliwo omwana wono omusuubuzi yaleeta omusuubuzi kojja bwe bagamba mbu yasanga yetugidde mu ddoomu essomero nga tebayimiriza eririye abafa bosi baana batuswalirangako buli kadde tetutegeera bana mazina balimanya ayamba mmwe talina byatuyamba abazadde bagire trip basooke batereeze gavumenti etereeze baddemu bate lwaki waliwo abaana n'ebyana essomero lyaffe baaligadde eriye nga tebaliggala eriye nga teriggala lwaki mulimu waliwo ebyana n'abaana anti rabayo omukulu w'ekusomero ne yakigendeddemu minisita zagamba musooke muzeeyo abaana bali ku ssomero ewaka n'essomero lyennyini litereeze sisitimu etereere mu katono keninamu katonda mwebaliza yampa amagezi amazaale nsuubira essomero lye yali crime of sin endi n'essomero teyabadde ku crime of sin so eguli ewuwe waafiirayo omwana atali ogutali mulundi gumu ebira crime sin mu mateeka crime sin ekintu wawana okugalwa bakole okunyumiza obagaana n'essomero tebadde nga wadde omulundi n'ogumu lino essomero lyali lyaffe erya King David toli mwana omu yafiiriddewo owamagezi amatono ayinza butakitegeera bwenjogera bwentu toli mwana omu yafiiriddewo ni wamagezi ajja kitegeera abaana bafiiridde eri papichula tebafiiridde ku ssomero ki ekigazi essomero lwaki ffe abazadde tebatubalirira tuli mu bulumi awo waliwo abazadde ayinayo abaana nga 5 bonna tebafunye accident baligambye P6 ne P7 musooke mubeerewo kewaka kitegeerekekwa bebali mutuwa ndi kati omwana wa P1 P2 P3 kyekimubeezesa ewaka akasente kaffe bayigo kaluumirirwa
balekenga kwerowoozaako nga bokka kusambuto zaabwe. Kati nga gwe omuzadde ogamba nti minisita yakoze kikyamu. Okay. Mu bukyamu banyi buli muntu ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina. Naye nkulaba oli muntu mukulu. Olowooza ki ekyandibadde kikolebwa okumalawo enjega zino kuba tufunye accident nyingi. Tufunye accident eya train yatomera wali era bbaasi baana bamasomero. Waliwo essomero eddala ku olwo lwennyini enkeera waalwo ng'erya King David lifunye akabenje nalwo lifuna akabenje. Kyolowooza ekyanditategerezebwa mu nkola minisita ono kyeyandikoze ekituufu obanga ekyo mukivumirira oba mukiwakanya. Oli mwana muto nkulaba nkusinga. Wano waliwo enjega eyagwa mu America. Ennyonyi nezitomera White House. Olidako America ngesuspendinze ennyonyi ogenda mu bwengula bwayo. Waliwo abakulembeze baffe nga basoma naye nga tebalina magezi. Mbadde nzija olunaku lwa leero. Ononsonyiwa essomo ngenda limu ensinga ku channel yo. Nsanze basi ya Victorious. Ningi kubyeka abaana paka people. Ng'obubuyi mwana alese mwana munne. Ebyo nga tebabyogerako. Van ezisomba abaana nga tebazoogerako. Olwokuba amasomero omuntu agagaba byo tebabyogerako. Ng'ate ziyita ku makubo kuli traffic. Kati kirugambe eyo tuwa baziganye. Basi tesobola kukozinga akabenje. Tesobola kulemerera okusiba n'engira sontwaka. Niwankwade kibuga. Bisobola. Ekyo ky'okugaana tuwa bakozesa kukota mugalo Lumondi. Mayo kubanga wekweka mu Lumondi bwe Lumondi sobola mwekwekamu. Accident webanga yakujja. Eba yakujja. Abaana abo nibo batalifunide accident capture. Nga bakomyewo wano mu kibuga nga batuuse ne ku ssomero ng'ebbaasi emaze okuparkinga. Bbaasi esobola kuva mu unbreak neyingira ekizimbe era abaana ne bafa. Enteekateeka za Katonda ziba enteekateeka za Katonda. Bakkirize bagaane babe bantu bakulu baleme kwebuza amagezi. Abalina abaana bali mu critical conditions. Gavumenti eyina engeri gyeyambyeko. Nso wange nsa mwejjanjabira kuba ne mulagula musabiyeyo ne mutwala mu ddwaliro eddala. Ate nga siyinza omuzekka. Babalema bajja kakapucola ate bamujjanjabe. Emulago naawe omanyeeyo. Lya gavumenti. Anti lya gavumenti buli kimu bakikuwa. Bakikuwa ne omusawo nesi yaleeta eddagala akwandiikira eddagala. Yakebera omwana w'amanju nekimuluma n'akwandikira eddagala. Kati bw'olwadde mulimu. Sirya bwereere tebabawa buwigulu eddagala. Ani akulimba gendayo okkoolabe. Nga waliwo ne mulago VVIP. VVIP oba ey'obwereere ennyo. VVIP ko kitegeeza kya bwereere nnyo. Mukulu nsubire wasoma. Nzisasoma naye VVIP mmanyi kitegeeza ekyo. Ate tugamba mulago ya gavumenti. Oyo eddwaliro eryenkwamba VVIP omukazi okuzaalirayo $2,000,000. Emulago. Ate si byambu. Olupapula lwa gavumenti New Vision yabikuba nga kugulawo eddwaliro eryo. Obuzibu olwo bannayuganda twerabira. Tukyali ku gavumenti. Tukyali mu ddwaliro lya gavumenti era. Semanyi. Wano Peloti twamuula ssente atuzimbira eddwaliro. Nga fe abamuweze mu sigansi nkani imagine fe abamuweze ne tumuule atuzimbire ate okusasula biba bigatta. Omanyi bagamba ekita ekiba ku ssengejjero kifuuka wankindo. Tuleme gendayo nnyo ate. Tukomewo eno olugero lw'Abaganda ku mulamu eno ogw'essomero n'abaana ku masomero. Gwe ng'omuzadde kiki ky'olowooza ekyandibadde kikolebwa? Ekikolebwa ku bino byonna ebigenda mu maaso. Gavumenti mwekutta abantu abavudde South Africa ne wa $2,200,000. Naffe kwate buli muzadde
yabadde n'omwana abadde mu bus abafunye accident akena musomesa akena driver akena abaana bafudde akena abaana bafunye obukosefu buli omwe omukwatira million 10 emuwe nga bavudde South Africa babone sente bononye sente ya muwa musolo gye bawodde abavudde South Africa yose ya muwa musolo nze sirimu wa musolo si wa musolo atujja kumanya government efudde ku bantu baayo. Ng'omuzadde ekyokugyawo tuwa kino oba okukendeeza okulambula kino gye kikosaamu oba gwe kiba oba okuba gudikudde nti n'akasente kobadde osasula mu tuwa kawonye awo yakyogeza busiru mu tuwa bazigyewo tukize tugaane abazadde abamu tulina budde bw'abaana baffe ate ng'omwana alina okubaako ne memories alinyumizaako abaana baabwe kale zi memories ennina omwana wazendango munyumiriza saasoma nakeera okupambana obulamu ng'akyali mwana muto so omuwa experience y'obulamu bwange okutuuka wano bwentuuse kuba obudde buno nga nsobola okuvuga akamu ka million 2 nsobola omuwa experience eyo kati ye aliko mulamu obulungi mu otali bunyigirizibwamuko watagenda mu ttuwa mu buto bwe alinyumisa ki abaana be. Nze abaana abange sikubadde gususa ogenda mu ttuwa era tuwatezizze mwaka guno era tuwatezizze ino ttaamu kibadde bubezi mu nteekateeka ya Mukama Katonda mu mwaka gw'2020 mu mwezi ogw'omusanvu wiki ey'okubiri n'ey'okusatu mugenda kuba mu accident ez'omuddingano nga z'abaana ez'amasomero kyali muntu mu pulaani za Katonda era sosola muntu yenna era nalabyeko n'abawumba tutu nga banenya driver mbuye emmotoka yafanga nazaamu abaana n'akanika nazaamu abaana bannange abaana gye baali tutambudde batya wano baza mu mmotoka baali tambudde nga batya gwe ku saidi y'essomero teriyina yadde teriyina nsobi gye lyakoze teriyina nze kye nategeera mu bulamu bw'ensi eno buli muntu otambula ku sikeji yo tosobola givaako n'ogenda ku sikeji endala Katonda yaba yagamba olunaku bwe luti olufuna ekintu bwe kiti bwe luba lutuuse tosobola kulwewala. Nze wanudde nkyali mububuka nga sinafuna mukyala amaze okugatagatamuko ku bulamu nga ninamu akalulumu kange olumu obuntuntu sobola okuba muna akasente nnyukira omwaka ogwo gwali 1999 nze nalina emyaka nga 8 nze baze nalina emyaka 16 nakeramuko okupambanamuko ngijja saasoma nalina emyaka 16 nayingira mu kalumu kange enneebaka ziba ziwera saa 7 ekintu nekintemba naye ekineebaasa kyekyaki nenfuluma enyuma ngende mu Bristol enateete neŋŋenda mu Bristol nenjakala ziwera mu 10 enfuluma 10 patulo epakise ku mulyango ava mu mbala gwe bakwata naye kyali mu pulani za Katonda nasooka kwebaka mu nyumba teri yampaleza kuva mu nyumba yange ogenda mu Bristol gwe watuuka n'ogamba ekineebasa kyekyaki kagendako mu bbala nkyakalemuko kyali ku sikeju ya Katonda tosobola era ekyo gyewalimu bakotakota nga lumonde nebazisiba emyaka 3 ne bana ne bazigulawo nga bana bakufa era kasente zigenda kuddamu baffe. Kale producer andooza obudde bwebwo naye mbadde nsaba mmwe abatulaba abagoberera
ebigambo ebyogeddwa bya muntu gwenkyazizza ebiyitiddemu nabyali aliso political naye nga yo muzadde alina obulumi bwe era naye alina byatunuulira nalaba nga tebigatta. So ebadde ndowooza ye omukulu ono ng'anyumya ku ebyo ebibaddewo oba byali mu kuyitamu n'embeera nga bw'eri ssaawa zino biki byalabye ebimuwaliriza okuba nga ajja abyogedde era obiwulidde. So bannaffe atugoberera ku Focus TV mukola kyamaanyi nnyo ku Ebon Media era nkujjukiza bannaffe tutambula nabo aba Focus Vet Service bagamba nti bino bakukolera omukolo gwo osobole okufunamu. Kola omukolo wejjeko stress y'okunoonya ba service providers abalala. Era nebaza bonna abatuwagidde abatuwadde emikolo gyabwe ntugikola. Nkulisaayo bannaffe abatuwadde emirimu egy'enjawulo betukoleddeko. Thank you so much mwenye okubeera nga mutwesiga. Genda ku TikTok Focus Vet Service olabe biki bibakola. Emu tebiteekebwayo olw'aba customer okugamba nti yange tubijja kukolebwako bwe biti. So bakubireko bakuwe service ezikola events zonna. Ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bino bakolere corporate uniforms, banners, stickers, business cards, stickers ezo, billboards byonna ebikolebwako ku mikutu oba ku business yonna. Kiba kyamaanyi nnyo kyabuvunaanyizibwa okulaba nga obeeyuna. Kale katube nga tukoma wano tusigala mu video ezijja maaso awo. Sigala ku Focus TV. Bye bye.